You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Yano Kakasanti Ministry of Finance agenda kusisinkana nga President okuyimiriza penalties which means esaawa zino bakuwa penalty tubuulire tonyigirizibwa ate naye abaazifuna okuzibasonyiwa ekyo nno twasikowalenze ate batunanya nti president ayinza obutatuwasonyiwa twasikowalenze Efris ono badde engoberera nnyo naye babaddewo twategedde ti naye bamuyimiriza tutegezere kyetwategedde ti bamuyimiriza kubanga president yatukakasizza netakozesa kompyuta akiteebereza nti abatamanyi luzungu ate nga biri mu luzungu naye ng'ekisembayo president yatukakasizza nga musanvu yalagidde bayinvesita bakole ebyabwe enforcement ekola omulimu gwayo n'okurespectinga trade chain oyinza okukiyita trade order oba trade chain oba chain of trade nayinza okuba bitegeeza ekintu kyekimu era president n'atusaba tugulewo kyensuubira bimu bye twamusabye waliwo kye twasikoyale ekirala president yategedde obusuubuzi nti ebyo tetubijja bujja bweru n'ebyawano tubigula n'asaba nti agenda kuteekawo ensawo esobozesa omusuubuzi kandooze teyataddeko byabusizi kutukyamukkiriza naye okusobozesa omusuubuzi okuva mu busuubuzi n'ofuuka manufacturer oba n'otunda ebintu ebikolebwa wano mu katale ka East Africa. Tetumusaba aleme sente zino kuziteeka mu banks zitubonyabonyeza nnyo gavana waffe sente zaawulirayo eyo tetagawo akakiiko kateekebwe either Ministry of Trade nga naffe abasuubuzi tulonda abatukiikirirako kapuruvingenga esente tebazikwasizza wadde nzimusomo sente zigende ku akawunti y'omusuubuzi lwe kamaze okwapuruvinga kiyinza okwangulya process naye baziteeka mu banka bazisigaza ate ne bazikuwolera ku sente nnyingi wesanga weyambiddwa ebyo bye bimu bye twasobodde okugyayo